batandika okutabula omuliro gw'omugenzi n'oluyimba 2006 bitabo bipya ebikadde 24. Olunaku olwaleero giweze emyaka 29 bukyanga the high district omuzira Dr. Livingstone Kasozi the pretty boy afa. The pretty boy yafiira ku myaka 31 enaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 yaziikibwa ali ekyabbogo mu Buddu enaku z'omwezi nga 21 omwezi ogwokutaano omwaka 1997. Livingstone Kasozi omukolo gwe guno ogw'okuziika gwasomboola ebikonge ebyenjawulo abajja okubeera nga bamuwerekera era Livingstone Kasozi ajjukirwa nti enkola eri mu kisaayi kyaffe eky'okuyimba okubeera nga ekiro omuyimbi bw'aba afudde abayimbi okujja ne bakuba endongo kyatandikira ku Livingstone Kasozi songa eri ab'engoma be bakitandika. God Mwambala ye yasookera ddala okubanga akolebwako emikolo egy'okubanga bagoma banne bajja bakungubagire wamu nga bakooloobya ennyimba kw'ossa n'okukuba embuutu. Togezaako kujja mu maaso sigala wooli oyambibwamu n'abebifaananyi mwenda musigale we muli okusooka nja kubawa omukisa muyitewo. Livingstone Kasozi nga afudde wayitawo ennaku zaali 21 ate n'omugave mukoddomi we Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde naye n'amugoberera era okufa kwa Ssaalongo Hamani Ssemakula Basudde kwayogeza bangi ebigambo nti oboolyawo Livingstone Kasozi yamukimye ate babeerenga bajirira olutalo olwali ku nsi nga lugenda n'eyo. Ebigambo byava mu biwayi ebyenjawulo nga buli omu yeewuunaganya era okufa kwa Basudde lyali konde ddene kubanga ye Livingstone Kasozi yali amanyiddwa nti obudde bwonna agenda kubanga nga ne mu nnyimba yali amaze okuteekamu obubaka nti nze obudde bwonna ngenda. Kale bw'atyo bw'amala okufa kyakakasibwa ti kituufu Livingstone Kasozi yalina olutwe. Livingstone Kasozi mu mwaka 1995 yafulumya olutambi olumanyiddwa nga Nkaabira-Mabujje. Ku lutambi olwo yateekako oluyimba Ndabye n'olutwe era ng'agamba nti buli ekikoleddwa bakisiba ku nze nemba sinze akikoze era Ndabye n'olutwe yali asimbye ennyo essira ku mugenzi Wumalu Katumba eyafa mu mwezi ogwokuna ennaku z'omwezi nga 5 1994 kati emyaka 32 yali asimbyeko oyo essira nti we yafa bangi bagamba nti Livingstone Kasozi oboolyawo amanyi ku kufa kwe. Jjukira Wumalu Katumba yafiira wano e Nabbingo we yali ava mu bitundu by'e Buddu okubanga akuba endongo era Wumalu Katumba mujjukire nga the breaker yafiira ku myaka 24 yafa nga akyali muto era mu bitundu by'e Kangulumira bamujjukirako nnyo ekintu kimu nti ye yatwalayo amazina aga break dance. Yenza okwogera ku Kasozi ekisooka Livingstone Kasozi abadde muntu amanyi kyayagala ekyo nakyo kibeera kitone. Abantu bangi ku nsi tebamanya tebaagala naye abadde amanyi kyayagala era nga akola nnyo n'afuba okulaba nti nno kyayagala akifuna. Omuzadde kankwanjulire Kikaaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and design
design, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyalo omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0770 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Kale muntu wange nkwebaza ekyo kyonna gy'otuusaako engalo. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Kusaba woba tongobereranga ku YouTube subscribinga awo wenyini awali subscription era kwatawo bagenda kuleetera okuteekako notification ti buli kyentakayo buli kimu ogenda kubanga okiraba. Era nkusaba nti ongoberere channel oba oli awo oyinza ogisangako ebirala ebitali bya Kadongo Kamu, naye gwe twalako ky'oyagala kubanga ojja kwesanga nga waliwo n'ayagala ate byenteekako okusinga bino. Kale nze nakuwa self service oba mutooleko program eteekebwa mu ssente abakikaya College and Vocational School. Tuli mu luwummula olwa taamu ey'okubiri. Nkusaba otwaleyo omwana bamubangule badde ne boarding arts ne sciences. Mwami Mubiru Charles wali okubeera nga akwasaganya ensonga eza Kikaya College and Vocational School ne primary nayo weeri. Kale gwerondako woyagala okutwala omwana. Lwaki wanditutte omwana ku Kikaya College and Vocational School? Ndimwekakafu nti wotwalayo omwana agenda kuvaayo nga entegeera ye yanjawulo, naddala wali ku vocational ndi agenda kuvaayo nga bingi yasobola okwekolera. Be Easy Hotel and Bar bali wali Nsaggo. Bakugamba nti genda obeerenga osanyuka. Tuli mu World Cup, wuyo abindabinda. Kale gwe osobola ogenda World Cup omulabiraawo empaka za Premier League. Handicap yakoze ekintu mu mupiira gwa Arsenal. Ebyo byonna oba tewabadde ku Be Easy Hotel and Bar kujja nti screen suubira tewabirabye byenjogerako. Then era ne juzi ku Sunday tugenda kubeerawo wenyini nga tufundikira Premier League, Arsenal nga ewangudde ekikopo. Nabagamba okuviira ddala ku lunaku olwasooka ekikopo tugenda nakyo. Kati njagala mmwe abaawakananga mujje munkakase. Ate we tuva tugende Budapest era nayo eyo tutwale ekirudde eyo. Kale wonooba okoze ebyo byonna ate okwambala onyuma obulungi ogenda ku New Subs Fashions basangibwa ku Sunset Arcade. Tambula ng'ova ku New Pioneer Mall oda ku Arua Park ayisa Wilson 1 Health Link Pharmacy. Kati Health Link Pharmacy weekoma yambuka amadaala awo engoye ogenda kubeera nga ogifuna. Tuli mu kutunuulira ku omugenzi Livingstone Kasozi. Livingstone Kasozi nkugambye nti yafiira ku myaka 31 ennaku z'omwezi nga 19 omwezi ogwokutaano 1997 gye myaka 29 bukyanga mukadde waffe eyo atugenda ko yagendera ku myaka emito ddala era yaleka abaana nga bakyali
okusinga twali tumanyi Nansubuga Diana kosa ne Sematimba Regan yaliwo ebiri kitundu kati eri ne mu kiraamo baali bateekayo nti waliwo n'omulala asuubirwa okubeera nga ajja era naye yajja Serwanga. Kati kyemmanyi abaana bali bana aba Livingstone Kasozi, waliwo omwana wa buwala then n'abalenzi babiri. We nakyaza juzi muganda wa Livingstone Kasozi yatutegeeza ku mwana oyo gwe bazaala eyo gwe Livingstone Kasozi gwe yazaala eyo mu bitundu ebye Fort Portal. Kale Livingstone Kasozi yazaalibwa enaku z'omwezi nga 19 omwezi ogw'okutaano 1966 kyekyo ekimuteeka nti yafa nga enaku z'omwezi yafa nga aweza emyaka 3 weewaawo ate mu kiraamu ekyasomebwa mu lumbe lwa Livingstone Kasozi kiraga nti yazaalibwa 1959 yazaalibwa 1959 naye wena consultinga maama wa Livingstone Kasozi omuto ye yalaga ti Kasozi yazaalibwa ku enaku z'omwezi zaali 19 ogw'okutaano 1966 ate ne abo abakolako ne Livingstone Kasozi mu mulimo ogw'endongo nabo bagamba Kasozi yafa muto ddala nti yafa wakati w'emyaka 31 na 32 ekitegeeza oba oliawo ebigambo by'omukadde maama biyinza okubeera ebituufu. Livingstone Kasozi azaalibwa omugenzi Livingstone Kasozi senior oba Muzeeyi Live wali ezana. Livingstone Kasozi bazaalibwa abaana 50 n'okusoba mu bakyala 14 naye ye Livingstone Kasozi bazaalibwa abaana babiri mu maama ku Livingstone Kasozi senior ye omukyala eyakolanga mu banka omukyala oyo yakolanga mu banka ye Rosemary Nakawuka. Rosemary Nakawuka yakolanga mu banka ne Livingstone Kasozi era Livingstone Kasozi ye mwana omulenzi omukulu owa Livingstone Kasozi Junior senior oba tata wa Kasozi ono we yazaala omulenzi n'amubbulamu era bwatyo Livingstone Kasozi ye teyasobola kuwangaala mu maka ago oluvannyuma lw'entalo ezaabalukawo wakati we ne maama eyali afumba omwo mukyala zaawedde era entalo ezo zaleeta ne Livingstone Kasozi ng'ayize endongo okubeera nga aziyimbako mu luyimba mukakitange lwe yafulumya mu 1997 ne mukakitange olwokubiri lwe yafulumya mu mwaka gwa 1988 luli lwali 87 luno 88 luli lwafulumya ku lutambi tusekera mu maziga. Kale era lwe lutambi lwa Livingstone Kasozi olwasookera ddala. Weewaawo ye Livingstone Kasozi ate ku maama we yali yazaalibwayo ne baganda be abalala era ye yali kubanga maama omugenzi Nanzili Penina yali yazaalayo Francis mukulu wa Livingstone Kasozi era yo Francis y'omu ku bavaako olutalo olwo lwa Hamani Basudde era ye yali bba w'omukyala maama Jane Basirika mukyala wa Hamani Basudde. Emboozi eno ginyumyako byajja bitya na bitya. Then waliwo n'omulala Sise Nabukalu. Sise Nabukalu baali bazaalibwa we batyo ku maama Koosa ne Prose Kyolaba ye yali muyimbi wa kadongo kamu era mujjukire nti endongo yagitandikira mu kibiina kya Muzeeyi Fred Sebata mu Matendo Promoted Singers era yakolayo olutambi mukole entegeka. Kale bwatyo yoyo Livingstone Kasozi onako olwaleero giweze emyaka 29 bukyanga atuva ku maaso wali luddawa obudde obwo abayimbi baffe abo we baatugenderako. Kale muntu wange nkugamba nti subscribinga woba to subscribinga nga ngoberera gwe eyeetaaga ennyimba zino osobola okunsanga ekasubi ku basooka kwa Vula Stage. Kati ekyo ekivulu kyenkozeseza ekyamaziika ntemyemu just butundu bwe njagadde okozesa naye nga weekiri
osobola okubanga okyefunira. Naye nga Livingstone Kasozi olugendo lwe olw'obulamu lwali luwanvu. Yasomako ku Seguku Primary School gye yava n'agenda ku Kampala SS oba Kampala Senior Secondary School gye yatuulira ekibiina Senior 4 gye yava okubeera nga agenda mu mirimu emirala. Yasambako ekyalaani n'agezaako okusoma n'obusawo era n'atandikawoko n'ekibiina Olunyumyaki Drama Actors. Okuyingira endongo yava ku bizinga gye yali akola n'ekitaawe omulimo ogw'ebyennyanja. Bw'atyo abakadongo kamu and super singers mukadde wange Muzeyi Matia Luyima ne mutabanyi we Lord Fred Sebata gye bamusanga okubeera nga bamuyingiza ekisaawe ky'endongo. Kale ekisaawe yaleka ennyimba ezisoba mu 6. Gwe omanyike ennyimba meka? Abasinga tumanyi Dunia Weeraba, Gwe Musika, Bwe Ndiba Nfudde, Ndowooza ne zino ze yayimba ne Immaculate Nabiryo Mirembe. Kale bantu bange aseewulira bulungi era lwakubeera nti njagadde mpiseewo kano nabadde ndina obbakolera ekivulu ky'okujjukira Prince Jopo Kafeero. Tekyasoboka ffe eno amasannyalaze gagenda kiro kya Lwamukaaga leero lwe galowoozezza okubeera nga gakomawo. Kale era bingi ebimpiseeko makumbi bwedda yaŋŋamba mbu yandaga emmotoka eyaleese obuzibu. Ebyo byonna mbisanze kati wedda ndi offline. Kale bantu bange mubeere bulungi, mweraba. Gwe asiimye bino byenkola nsaba ohitinge ka button aka WhatsApp ojje tunyumyemu ate n'okumpagira kikulu. Kale mubeere bulungi, mweraba. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.